that I'm begging you, I'm parking. Have you ever driven such a car? You will not pay that. You will park inside to the ground. Your house is there attacking me, beating me over 30,000. Even if it's 100,000, how much money have I spent you? Do you think I can run away with 100,000? You know I can slap in this camera here and you see me and tomorrow we go to court. You keep it. And you are wrong, keep it. Manyoko. Omusirikale yakubye omuwala oluyi n'amuggyamu erinnyo. Tunuulidde akatambi ako n'omulanga omuwala gwakubye mukazi wattu yakedde okujja okubeera ng'akola. Olw'okuba oli musirikale, amaanyi, pawa, obuyinza, ssente. Ate amubuuzizza, ng'olowooza nsobola okufuluma wano eno nga sasudde $3,000 eyo emmotoka kyabaddewo ekiti. Kigambibwa mbu omusirikale oyo yagenze awo ku Shell ekyanja mu supermarket obeera ku masundiro g'amafuta n'afunayo byagula. Yabadde afuluma, omuwala n'amugamba, ssebo nga tosasudde $3,000 okyabangibwayo $3,000 ku bintu by'oguze. Omusirikale n'ava mu mbeera. Gw'olowooza sisobola sasula? Yabadde afuluma. Ono n'amujjukiza n'amugamba, ssebo okyabangibwayo $3,000. Gw'olowooza sisobola sasula? Emmotoka gye nvuga olowooza ya mmeka? Newe giba $10,000 gw'olowooza nsobola okudduka? Biki ekyavuddemu n'amukuba oli. Okukakana erinnyo livuddemu. Newe lubeera 1,000. Kale osobola okugula kale tugambe n'ako kawunako n'aka supermarket osobola okagula. Naye newe lubeera 1,000. Olisooka omuwa 10,000 lwe. Tayagala mmotoka gy'ovuga ya bbeeyi. Asaba $3,000. Okitegeera? Ate ono ani ankubira? Ni ku story ya nnaku ono ankubira. Sooke mukwate munansonyiwa. Wanje? Kale ssebo naawe gye baleka. Yeah.